babeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Njawulo kyeri wakati wa munnabyabufuzi n'omuyimbi mu guno omwaka enjawulo ntono nnyo naye katuzeeyo akatambi tulabe ddala ki ekikyuse. Sugu yafulumya akayimba mikonomi mwa polisi, akayimba akoleko okutulugunyizibwa kwa polisi. Profesa J.A.K. Joseph Hawle naye n'akwatayo oluvannyuma lw'okufulumya akayimba ndiyo muze nejjegwa okuva Kenya n'afulumya kigewugewu. Bano balina kye baakolawo mu buli ngeri. Enviiri z'amalaasi baaziggyako ne jjini baazivaako ne badda mu masuuti. Omunnayuganda Bobi Wine n'Omunnakenya Jaguar beegasse ku Sugu ne Profesa Joe mu Tanzania okukola ebyafaayo mu bukiikakkono bwa Afirika. Okuva muziki paka mu byobufuzi. Kituufu naye si be bokka ku Ssemazinga. Eggulire lyaffe leero likwata ku bayimbi ab'omulamwa. Pop music abakoledde erinnya naye kati bayitiddwa okufuuka bannabyabufuzi ng'era balwanirizi b'abuntu. Bobi Wine ng'omuyimbi afuusa atya munnabyabufuzi ow'erinnya? Sikukyusa ndabika yokka oba buwandiika nsonga za byabufuzi ku Facebook. Ono awali ennaku bbiri eri ekitundu kyakiikirira era agabanya obudde bwa music, emirimu n'afisaawo n'obudde bwa famire ye. Ono atalaga ebitundu by'eggwanga ebiwera ng'abakuba omuziki era oluvannyuma lw'ekifulo ayogerako n'abantu be nga MP Robert Kyagulanyi. Abamu bamulaba ng'omukulembeze w'eggwanga 2021, ekintu ekissaawo embeera y'oluvuuvuumo n'ebibuuzo. Bakalabalaba bagamba ono ayogera na bumalirivu n'ensonga y'ekkobo ku myaka gya pulezidenti tagyepena. Abamu beebuuza lwaki ekyokufuuka pulezidenti kimulya. Bingi byakyalina okukola nga MP naye ekitundu kyakiikirira kikoledde ki? Ekitundu kyakiikirira tekyerabidde era abazimbidde nayikondo 37 mu Kyaddondo East. Abavubuka bawadde obukodyo bw'okwekolera naye nga bamuwakanya bagamba alinga avudde ku mulamwa. Tekyewuunyisa nti mu ggwanga Bobi Wine ayagalibwa nnyo. Kizzaamu amaanyi nti n'abavubuka abafaako yadde nga alozezzaako ku buli ky'abooludde oluvuganya kye bayitamu kubeera atera okukwatibwa ku lw'ebyo bye bayita ebigambo ebingi. Olowooza Bobi Wine ekkubo lyakutte lyettuufu oba alina bingi ebyokulagako nga MP? Ojjukira okulonda okwaliwo mu mwezi gwa Agusto mu Kenya? Iye, era Raila Odinga n'abiwakanya. Kituufu, wabalukawo ensasagge mu Kibera kwagatta akanyoolagana akaaliwo mu kuzzaawo emirembe mu kitundu. Eno poliisi eyungula abampi n'abawanvu era abantu gye baakoma okwekalakaasa poliisi ne bakubamu amasasi. Obuuza omutontomi Octopiza agamba kino yakyerabirako n'agage. Octopiza yakulira mu kifo ky'enzigo dda mu Kibera kuba mu akafaananyi nga kino kigudde mu kaalo keeyo gy'osula. Ono yalaba abasirikale nga bakuba amasasi eri omuzeeyi omuwala n'omuvuzi wa boodabooda. Kyogamba engalo yali ku mmanduso lwaki tebakozesa masasi ga labba? Octopiza yalaba nga kino tekisaana kusirikirwa oluvannyuma lw'okukyerabirako bw'ate ne yeesowolayo okukyogerako kubanga tewali kikyuka ensonga we ziba tezookeddwako. Ensi yalonedde ku bayimbi bangi abenyigira mu byobufuzi era ebyafaayo by'Abafirika biraga abakulembeze bangi abayimba ku bwenkanya n'eddembe. Omu ku bo ye mwami okuva mu Lagos muyite Afrobeat Boss Omunigeria Fela Kuti yali munnabyabufuzi muyimbi era nga mulwanirizi wa ddembe mu Afirika. Ku lwo waliyo n'ekijjukizo mu Lagos Ikeja ekyassibwawo okujjukira obuntu n'ekiroto ky'Obufirika. Obulamu bwe bwali ku buukeeke mu G7 n'egy'ekinaana era ne mu G5 ekibiina ekyali mu bufuzi kyamuli bubi ddala. Fela yasindikibwa asome ebyobusabo naye yakyusa n'adda mu by'omuziki bwe yatuuka e London. Oluvannyuma yakomawo n'akyankalanya gavumenti eyali mu bufuzi ng'akozesa omuziki Afrobeat nga muno yali alunzeemu ebirungo bya high life, jazz n'ensonga z'ebyobufuzi. Ekyamukolera erinnya ne bandi ye The Africa 70 mu Ghana ennyimba ze zaali zitwalibwa bulala era nga baamulemesaako n'okuyingira mu lino eggwanga. Ennyimba ze nga Zombi ne International Thief Thief zaakona nnyo bannabyabufuzi era nga kyamukolera erinnya. Ono yeekolera ssettendekero ya Kalakuti Republic nga gano gaali maka g'abayimbi. Ekibiina kye ky'obufuzi yali yakituuma Movement of the People. Yesimbawo okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga yadde nga kino kyawakanyizibwa ekibiina ekyali mu bufuzi mu ggwanga. Okumala ebyasa bannansi bakyankalana bw'atyo Fela Kuti yafuuka mututumufu mu nsi yonna. Ono yatalaga ebitundu mu Bungereza n'Amerika naye nga mu Nigeria kyali kikyatokota. Ebintu byatereramu mu G9 yadde nga obulwadde bwa mukenenya bwali bumusensera era mu 1997 olugendo lwe lwakoma. Yaleka omukululo newankubadde yayita mu bulamu bw'okukubwa n'okusibwa mutabani we African Shrine teyagiggala era ebivvulu bikyategekebwayo buli mwaka mu buwufu bw'okujjukira omukululo gw'omuyimbi omulwanizi w'eddembe ono. Waliyo ne statue ya zzaabwe yakolebwa okumujjukira. Sigadde nze Reef HD nga mbaweereza ku Newsbeats. Leero tuyozaayoza batontomi bannaffe okuva mu Gabon. Ensonga zaabwe zibadde mu mwanjo. Bano bayise mu bingi okuva mu G9 ewaabwe tebibadde birungi.
okuva mu gyekyende bano baali bakoye Omar Bongo, ono yali mu buyinza okuva mu gyenkaaga. Eno abayimbi baafuuka abalwanirizi b'eddembe kuba baalina bingi ebyokwogerako. Bongo yalina okuzza bujja ekibiina kye okulaba nga assaawo eddembe ly'obwogerero. Mu mwaka gw'2000 hip-hop yali wakwemulisa nga barapa basapewazana mu motoka abamu kyabakolera bw'atyo rapu w'ensonga n'akendeera. Omar Bongo we yafa mutabani we n'alondebwa okumuddira mu bigere. Mu mwaka gw'2029 abatontomi bangi baamuwagira naye oluvannyuma abantu baakizuula kyensasa gye Ali Bongo y'ensimbi yali waggulu era ne bakizuula nti mu byobufuzi yali munafu. Olwo abatontomi abaali bamufuuyira omulere ne bamuvaamu. Bano baalina baganda baabwe bangi abatyalina mirimu era ne bakizuula nti balina kye bafunyeemu. Bangi baawandika ennyimba ez'ekalakaasa okuva mu Bufalansa n'Amerika era mu Gabon omuziki gwa hip-hop ne gukwatayo. Era mu 2015 Catrice E ye yasooka okuyimbira omukulembeze akayimba We Will Make a Fresh Start. Omwaka oguyise Ali Bongo yaddamu okulondebwa ekitundu ky'abatontomi ne bamuwagira naye ekitundu ekirala ne kimuwakanya era abantu bangi battibwa webiti ebya hip-hop mu Gabon ne bijjamu enjawukana. Obufumbo bwa hip-hop n'ebyobufuzi bwa mbirigo mu Gabon butereera we busattulukuka yadde nga Ali Bongo n'abafuzi abalala basobola okugula abayimbi okubazza ku ludda lwabwe naye abayimbi abamu tebamala gagulwa. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.